Omanyi ekitukoze obubi nnyo ye politics. What? Yeah. Kadem? Ekitukoze obubi nnyo ye politics. As a family. Tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira. As a family. Akubone botambula ko nasanga muto wange Miking ayomba nga ovubuka sebo. Ngambi wontoyitawo agenda kulaba Kyagulanyi. Ngo tusiba naye. Nga kugamba ngala bali important yero tuka uno mvubuko twali tulaba bikonde somewhere. Ninze mu toilet mu bathroom ngendo komo nga tudde mu kifo kyange okuba ina kyawo kwesimba. Anaganira onaganti ayirake wise. No, there's a time for Iraq and there's a time for family. Now it seems like njala abantu bamanyi bo bakoma ku byobufuzi. Kitandikira mu family yaje kigwera. Bwindi oba Kyagulanyi tajja kutuma linnya lyogwe. Ajja kutuma lyange nange sijja kutuma linnya lyogwe njja kutuma liri. So family mujiwe ku ka space. You get my point. Mutukozemu entalo nyingi nnyo twerwane muwana kugamba kati bwowana Kyagulanyi nti aina amagezi nze siina really oli mukuwana Kyagulanyi ngate yatuzaala ali omu okiteera kakati bigenze ku baana muzaala abammwe nammwe mulete kuba mutemuzaala. Baba, can I ask you something? Yes. Do you regret kuberanga like you're the face of the politics right now as your family? Sometimes it hits too much and very hard. Bambi edi ya mukwano gwange nenjogera mu good faith kuba ndi member wa NOPO. Era bwe mba njogera nyina wenkoma neera nyina bwe manyi wensobola okweyongerayo ayina okubaako nekkomo bw'aba ayogera ye kenyini ayina okurestraininga kubanga edi yawe bw'aba ayogera alina okubaako nekkomo ng'agera ku Kyagulanyi mu kamera oba ku muzinga. Yes, kubanga takyali wuwe waffenna emikisa gya Mick Wine okulaba His Excellency Kyagulanyi jenkanankana ne Munnayuganda yenna. Jenkanankana ne Munnayuganda yenna. Jenkanankana ne Munnayuganda yenna. Era mwenna muyita mu protocol. Era nebaza abaana abo bakola ekyo. Mbebaliza ddala bakola ekyo. Mwenna muyita mu protocol. Webaza abaana baagaana Mick Wine okugenda okulaba Kyagulanyi mu office. Bwe kibanga kituufu mbebaza. Tukwaniriza nnyo, tukwaniriza ddala. Kwemboozi mu UG olunaku olwaleero nze Geoffrey Mayanja bwe bali kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba bannaffe abava mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba tuli mu Lwokutaano olutukuvu we tukoledde emboozi eno naye gwe wonna tulabira ku Lwomukaaga olutukuvu oba ku Easter Sunday oba Easter Monday oba ennaku endala zonna ziddiridde oba 226 wonna ffe bwe tuli nenga tongera okwebaza banaffe mukulika eyo mwebali kubanga ensonga zonna muzitambuzizza bulungi side eyo. Tuzze nate ku emboozi mu UG tuwayemuko twogeremuko ebyensonga mbadde nsaba okkirize tutandike naye kasooka kubuuzeeko te mwami tegusuulwa sebo nsanyusa okukulaba nange sebo olunaku lugambye lutya embeera etambula etya egganda lugamba ki okujjako akasente akabulaabulamu Nendoze ebisigadde tebibadde bibi okutwaliza wamu omulamu bwa bulijjo kubanga obulamu bubwe buli kyekisookera ddala. Ne abantu abalala bakwetoolodde baba balamu nakyera kiba kikulu kubanga gw'osooka okubeera ng'oli mulamu naye nga tolinayo omuntu omulwadde oluusi nga kikweraliikiriza ne Mukama baba nga badde akyakusaasidde obulamu kyekikulu ebisigadde bijja mpola mpola. Okay. Doza tusimbule bannayuganda tulabe n'abali ebunaayira mwebale kutugoberera na gye musize okubanga mutugoberera okulaba nti ate tukubaganya ebirowoozo ku nsi yaffe. Kale okusookera ddala mwami Edi yawe ng'ava mu famire y'Abakyagulanyi ya Sentamu, famire ya Sentamu yagenze abadde Canada eyo simanyi oba yakomyewo oba akyaliyo naye ng'abadde Canada yagenda mu kivulu ekimu naye yakola interview oba yakoze interview ne omu munnamawulire omu yava wano e Uganda Kakalamu interview negenda mu maaso bingi bye bayogeddeko ne simanyi interview oba wagirabye engeri gye yatambuddemu bagiŋŋambye nenjinoonyaako njirabyeko ebitundu wakiringa 8 ku buli 10 nagirabye ebitundu 4 ku buli 10 nagirabye bingi byayogedde era okubaganya ebirowoozo n'okugera bino nabiri biri ku social media okwo n'ekibuzo kye nalagadde okusooka okubuuza nti Edi yawe bw'aba ayogera ku Kyagulanyi
ng'ali mu kamera oba ku muzindaalo ateekeddwa okukoma wa kubanga nalabye ng'abamu balinga abagamba nti ateekeddwa okubako ne waakoma mu kwogera ng'agera ku Kyagulanyi n'ensonga ezimukwatako kubanga Eddie Awuono muganda wa Kyagulanyi bw'aba mugerako mu kamera oba ku muzindaalo alina kukoma wa nalowoozezza nti waliwo ebintu ebibeera mu nsi ne bireeta obuzibu mwami Eddie Awe mukwano gwange by the way mukwano gwange tunyumya muganda wa His Excellency President Kyagulanyi Ssentamu naye kikaluba nnyo okumwawula ku mwami Kyagulanyi His Excellency n'olwekyo bw'aba ayogera mu public buli ekyogerwa kyayogera famire eyo yonna kabe Enyanzi kabe Eddie Awe kabe omuntu yenna wali badde wabeerawo okwegendereza nti abantu tebakyasobola kwawula erinnya Kyagulanyi Ssentamu Robert lyagejja nnyo ddene nnyo okusooka w'osobola kirowooleza ndolwekyo erinnya eryo bwe ligejja kitegeeza nti n'amannya amalala gajjirako gatunuulibwa omu ku baakasinze okufuna ekizibu ekyo yali pulezidenti wa America F. Kennedy Kennedy yali omu ku bapulezidenti basinga okwagala ennyo ddala yali omu ku bapulezidenti abaganzi mu America ndowooza yafa 63 ndowooza lwe baamu-assassinatinga ne famire ye mukyala we baganda be bonna baayogerwako nnyo era kyova olaba nti abantu ab'amaanyi famire zaabwe ng'oviiridde ddala nze ndi musajja mukatuliki waliwo embeera eteekebwawo nti abantu abali okumpi ne Yesu Kristo kuba nze ndi musajja mukatuliki Yesu Kristo mwanda wa Katonda ly'ekkubo lyokka eritwala mu ggulu now abantu bonna baamuli ku lusegere olulyo olwo olutuuka ekiseera mu biwandiiko ne bakakasa nti tebaluteekawo nooba ng'okoma ku ye yekka amannya gonna ag'abafuzi bonna abaaliwo ab'amaanyi ogenda okunoonyereza olulyo olwo history etandika oddubuzaabuza era olulyo olutera okulabika lwe lw'abalangira bakabaka olulyo lulaga kati nga kabaka wa Buganda olulyo balulaga okuviira ddala kabaka yasooka ndooza Kimera okujjira ddala paka ku Beene naye famire ezisinga olulyo lwabwe lubula nyina mukwano gwange Faridi Mpaji musajja Muisiraamu yatera okunsomesa eby'Abayisiraamu era ng'agamba ku lulyo lwa Nabbi Muhammad emirembe n'okusasira ebeere gyali nti olwo bakakasa nti olulyo olwo history n'engeri gye lutangiramu olw'okwewala abasoddwa erimbikamu kubanga oli agamba bugambi nti nze nali swahaba omanyi kyekitegeeza omusiraamu nali musiraamu swahaba si musiraamu nze bwekimanyi nti oli bagamba nti ndi swahaba kati abategeeza nti ndi musiraamu swahaba mwe mujjira n'ekintu swahaba be baali basemberedde omubaka wa Katonda mwe baali basembedde omubaka wa Katonda bwe basembedde omubaka wa Katonda era mwe muva hadithi kati baganda ba Kyagulanyi bonna baswahaba Ssenyonyi swahaba Nibyanire swahaba Lubongo ya swahaba Eddie Mutwe swahaba Waso Mufumbiro swahaba tukwatagana kalidinali wange ensambi awo muliranye twawula kikomera tukolera wano kikomera tukitwawula baswahaba swahaba ye abeera yeri ndono mulaba twalekisira kiwanvu kakati tukola but oinako gondo nyiga ekigamba oswahaba nkikunnyonnyole bulungi kati oluvannyuma ndyoke nkunnyonnyole hadithi etegereke bulungi kitegereke bulungi kino ekintu kijjeyo bulungi kulw'ensonga ate bambi Eddie ya mukwano gwange nenjogera mu good faith kuba ndi member wa nopo era bwe mba njogera nyina wenkoma neera nyina bwe manyi wensobola okweyongerayo kati gusoma swahaba then osome amakulu agalimu
amakulu agalimu kikitegeeza sahaba shahaba ano bo bakiwandika meaning sahaba kale kitone ha meaning the companions refers to companions, friends and family of the Islamic prophet Muhammad. Kati kisome wano swaba kitegeeza companions abekinywi refers to companions, friends abemikwano and family aboluganda of the Islamic prophet Muhammad. Abanabi Muhammad Obuislamu obaka wa Katonda emirembe n'okusaasira beereki gyali omanyi bino mbiyingiramu naddala eddiini y'ekisilamu giyingiramu nakwegendereza kubanga degree yange emu ku zo nagisomera ku Islamic University of Uganda n'olwekyo abasajja abayisiramu bansomesa ebintu bingi Imami Kasozi balekshara bonna baserwaniko bonna basomesa ebintu bingi ebikwatagana ku Islam bye nali ntwala obulala nibye bali balimba mu Islam kitegeeza atayiri mu Islam bamutte simanya abe mukafiri si kituufu n'akatono ekyo bakinsomesa bagamba omuntu yenna atali mu Islam nengo galudde ekitala okwagala olumbaganya mu Islam omutte olutalo lwalimu lwakusanyawo ddiini katoba combatant oba olwanyisa bu Islam ne si kituufu ogamba nti atali mu Islam omutte baba jolonga bagira bugizi boogera bitali bituufu ku ddiini tulina okwogera ebintu mu butuufu bwabyo kati sahaba tukwatagana kati Eddie Yawe sahaba Wakyagulanyi ba WNUP Wakyagulanyi sahaba Wakyagulanyi his excellency kati batugambye nti beba companion bachali babokulusegere tukwatagana companion abokulusegere mbikwano jo ne family yo kati bw'obogwa mu kiti kya sahaba tukwatagana kuba kati nange nyinza okubeera sahaba kubanga ng'ogyeko gamba nti ndi wa Nuupu Honorable Kyagulanyi his excellency president wange neera ndi mukwano gwe tukwatagana nawulyako nti mwaliko ne mu ssomero limu kati ebyo tujja byongerako naye point eri nti nkiyite ntya nti byenjogera nyino byegendereza ennyo kati gwe tukola naawe kati byenkwogerako nyino byegendereza ennyo gyotali bwevano nengende Jinja oba nengende Kabaale oba nengende London mayanja byenkwogerako abantu bagenda bikkiriza kubanga batulaba nnyo fembi kati omuntu agwa mu kiti ekyo olina okwegendereza ebigambo by'oyogera ng'obifaako nnyo mu context ng'oyogedde context kitegeeza nti oyogeredde mu mbeera ki mu mutima ki okusinziira ekiriwo n'ekigenda mu maaso olina okwegendereza mu tone eddoboozi lyo lya bunyiikaavu lya ssanyu lya kunyolwa olina okuba nga weegendereza olina okwegendereza choice y'ebigambo olina okwegendereza timing akaseera mw'oyogeredde olina okwegendereza wowookoma nawe wookola ki wotandikira ne boyogereddemu n'okuweeyinga kyetaagisa okubyogerera mu bantu bano wendi kyetaagisa era bwe mba ngenda kwogera nabo nkomawa nga bulijjo famire zaffe famire bwe zibeera ne muba nga muli awo mu famire taata wamwe mulwadde ne taata wamwe waba omulwadde banabo okukyala bajja ababuuza n'obanyonyola mu ngeri etasasamaza egyali ali bulungi kati ajja kutereera abadde mulwadde naye nga mutuufu mulwadde nnyo naye nga weekengedde singa onooyogera okusukkawoko bali boyogereramu tobamanyi onzijukiza omusajja yagenda ne bamubuuza ku biwundu wano anyonyole ku biwundu bya Musumba mwami Senkubuga ebiwundu byamufuukira ebiwundu ng'ozogamba bibye kakati
oyina okwegendereza ng'oyogera yes nti naddala kati kyongere nze kati ndi mukatuliki nindi mugoberezi ndi mukristo ne siri wadde akulira ekisomesa siri wadde saabakristo tukwatagana okujjako nakulirako abavubuka benankula epalisha Our Lady of Fatima ye rank yasembayo mu bukatuliki nakulirako abavubuka abe nakulabi Our Lady of Fatima nembeera nga nze mukulembeze w'abavubuka w'enkoma tukwatagana n'ekyo tekiŋŋaana wadde ndi wa wansi nnyo mu bukatuliki as in rank bye mba njogera byonna nino byegendeza nga njogera ku bukatuliki olina okuba omwegendereza ennyo yes era teri kikafuuwe muntu yenna oba father oba sisita oba omukatuliki ennyo omukristu ne wabeerawo ebyogerwa ne bagamba betegusulwa yabaddewo ng'era eyo emboozi egenda mu maaso era naye n'agyetabamu era naye n'agyongerezaako mukakasa yabaddewo ebyaddala yabaddewo era nga naye agamba bw'ati ne bw'ati kubanga kati katwogere bitera okwogera bya bulijjo oli ayinza ogamba mbwe bakatuliki leka nammwe muba n'abakazi babiri basatu ngeza bugeza kati nze ng'omukatuliki niniwo okuprotectinga image ya bukatuliki gwe mulimu gwange kubanga nyina esapule ate ndi mukatuliki ate eddiini gye nzikiririzaamu kati bwe mba njogerako naddala mu bantu abatali bakatuliki nina okubeera omwegendereza ennyo kuba bagenda kunjuliza mbw'oyogera kire tegusulwa yakkiriza neyabaddewo wano tegusulwa wakasapule tubadde wano abubuuka nabuuza gundi olwa tegusulwa akkiriza bagenda kunjuliza kati nyina okuba omwegendereza ennyo kati era nyina okumanya w'enkoma ne byendowooza nti binnyiga nyina gye nyina obbitwala kati kyendowooza nti talina beetu alina okubaako nekkoma bw'aba ayogera ye kenyini alina okurestraininga kubanga Eddie yawe bw'aba ayogera alina okubaako nekkomo ng'ayogera ku Kyagulanyi mu kamera oba ku muzindaalo kubanga takyali wuwe waffenna kankubulire kati nze wano wendi naawe kati omuntu yenna akola ku radio nakola ku TV kati singa olwaleero omuzanyi wa firimu Kayingo obanga Rambo oba Schwarzenegger Samuel Jackson oba Jet Li oba Denzel Washington oba Cristiano Ronaldo musambi w'omupiira oba Messi bw'ajje Kampala ku Kampala Street buli muntu aba ayagala mubuuzaako naye ng'omuntu ono bwongo bulinga obumugamba bamanyiganye eyalinga agamba nti Ronaldo amumanyi olw'okuba mulengera walinga akukyanga omupiira e Bungereza ng'amulengerera ku TV kati gwe ne bw'oba nga gwe maama wa Cristiano Ronaldo tosobola kugoba muwagizi ono kumugoba ku Cristiano Ronaldo ng'ayingidde paaka empya tosobola kubanga ye aba alabanga mwenna owuninga ng'ate kati kiri bwe kityo naye ate kino kituufu nti Kyagulanyi sentamu wansi yonna kati layini eno eri fiini nnyo gw'olwanagana nayo kulwanagana nayo okugiteekawo neba fiini teriiwo kubanga ono mununuzi waffe Savior Messiah gye tuli kati gwe toyina ngeri gy'ogamba nti kati kitunuulire singa omupiira guba guzanyibwa Uganda ng'egenda mu World Cup Uganda Cranes egenda mu Uganda Cup egenda mu World Cup nga tuli e Namboole Allen Okello ye star waffe wa Cranes kati n'agenda akuba ggoolo ng'ebula eddakiika emu oba mu yekyenda gugwe n'akuba ggoolo ne bakkiriza abali mu kirasha bonna e Namboole ng'akubye ggoolo tugende tusanyuke venna tugende wala Okello tegunnaggwa guwedde yakagikuba bwe teyingidde kale guwedde tugenze mu World Cup guwedde baguddewo abantu bayiise
Gotosobola gamba nti nze mama we, nze taata we, nze muganda we, mwe mwali wanga temunambula temugenda kuyikirwa Alonokero. Oba toyiza tusobola. Mwali lidda wanga abonya okuweerera. Tetukuganya. Golo gyakubye ya Uganda. Yes. Kyagulanyi wa Uganda wa Africa wansi yonna. Kati awo wali obuzibu. Wali obuzibu. Tosobola tugana gende wa Alonokero. Kwa Alonokero ye star for Uganda kati. Bwakuba volley tugenza mu World Cup guwedde tulina okuyingirawo. Togamba abantu nti atwa kimukubye nyendu luba nange omwana wange temukubira nyendu. Leka naawe. Tubafe tuyingiddewo na. Kubanga kakati waffe ffenna. Ne bwe kiba ku kyalo kati zino level ndala zonnene. Zino zo level ndala. Ne ku kyalo omwana omugezi. Abeera wa kyalo kyonna. Era buli omwagamba yamufuula omugezi. Omusiru aba wanyina. Wanyina. Naye omwana omugezi aba wa kyalo kyonna. Tukwatagana. Kati oba tokyasobola ekyalo kyonna owuninga. Yekinga n'omwana omulungi. Nga mubadde mwena we muli babana abagenda okugemesa abaana. Nga mulimu ekyana ekyeru obulungi. Ekyana ekirungi. Olaba nga buli muntu yenna yayaana okikusitulako eba nga kirabika bulungi. Nga kirabika bulungi. Kati omuntu yenna omulungi bakiyita proximity. Okusemberera. Now wano tuli Makindye. Abatulaba tuli wano Makindye. Ne wane Makindye singa waliwo okanyoga ejjinja n'erigwawo mu kikomera ky'omuntu. Mwekyo ekikomera ekyo. Omuntu oyo noba nga wasiraana. Oyo omuntu balimubuuza agamba abeera Kampala tubeera naye Kampala eyo. Nawulira abeera Kampala. Tayagala kwerinaanya. Nenga ate neibawo. Nawulira. Ndawulira mbu abeera eyo Kampala giyita Kampala. Ne wano tetuli Makindye. Tetuli Makindye. Kati bw'ova ne Makindye ng'oli muntu ovunaanyizibwa. Omuntu akutteyo omuntu w'amaanyi. Bw'obeera wane Makindye. Omuntu ali mu nsonda za Kawempe. Nga ku Tiki Hotel ne weeyongerayo. Agamba tuli ba neighbor ne Mayanja. Nga Mayanja abeera Makindye. Yabeera Kawempe ku Tiki Hotel. Oyo mumanyi tulinaaniganye. Tulinaaniganye ffenna tubeera ffenna. Kampala tubeera ffenna tuli ba neighbor. Kubanga oli gwayogerako w'amaanyi. Kati amulinaaniganya. Yensi bwetu bwetambula. Amulinaaniganya. Eri omuntu ayinza okujja okunyumiza ku kamiliyoni. Ng'akulaga nti amumanyi nnyo. Kugamba ng'aligaga nti amukwatira ensawo. Bwe kibeera. Naye ng'amulengera na bulengezi. Embeera bwetu bwebeera. Kati kyekyookuddamu. Waliwo oluusi waliwo n'essirimu endala eyakoleddwa gye yakoze. Ng'agamba nti yasaga Mickey Wine ng'ayomba yeemulugunya. Ngati Mickey Wine yagenda ku kitebe awo. Naye waliwo bano abaana abateekawo nti si kumulaka agenda mu ofiisi ya mukulu. Okusooka n'ojja ne weeyogerako ogenda ku nsonga kibi byonna. Kati Mickey Wine ndowooza abaana bagezaako mugambako nti ssebo lindako okusala. Nekinyiza Mickey Wine abaana bangana batya okusala. Ogenda okulaba Kyagulanyi mu ofiisi. Oli muganda wange. Lwaki banterawo resistance. Mu mbeera eno bw'eti ku byonyumiza byonna. Kyagulanyi wansi yonna. Naye ate Mickey Wine ono era asobola okubaako n'ekkomo oba omuntu yenna oba oluganda luyenna asobola okubaako ekkomo ogenda okumulaba mu ofiisi bw'aba ayagalidde. Nze Kavuli ŋŋendewo bulijjo kyekitebe kyaffe. Emikisa gya Mickey Wine okulaba His Excellency Kyagulanyi gyenkanankana ne Munnayuganda yenna. Gyenkanankana ne Munnayuganda yenna. Gyenkanankana ne Munnayuganda yenna. Era mwenna muyita mu protocol. Era neebaza abaana abo baakola ekyo. Mbeebaliza ddala baakola ekyo. Mwenna muyita mu protocol. Weebaza abaana baagaana Mickey Wine okugenda okulaba Kyagulanyi mu ofiisi. Bwe kiba nga kituufu mbeebaza. Si kumuganda kugenda kumulaba. Wabula okumuyisa mu protocol. Okumuyisa mu protocol. Yenkola oye Kyagulanyi omutuufu. Nti ne bw'ojja ng'oli profesa. Ng'oli mugagga. Ng'oli wa boda. Oli muvubi okuba bulooka. Wasoma nnyo kyonna ky'oli. Mwenna muyita mu protocol. Era ne bw'aba ng'ono mugagga Sudiru yayagala omulaba. Naye nga gwe wamusooseewo. Nga gwe wamukoseewo. Ogende wali ewa Najja Sheriff. Nakolera program. Era n'osooka Sudiru omulaba.
kyebayita protocol. protocol yembeera eriwo wali si byakugamba ndanaze kakati bannange nze ndi wamaanyi nnyo mu constituency y'egundi nze n'okusooka okulaba omukulu ebyo tebiriiyo protocol mwenna mwenkana nze mulabye emirundi mingi naye ng'oyita mu protocol ne bagamba okusinziira olwaleero obudde obuliwo tukwatagana ogenda leero lwakumeka leero lwakutaano ozeleeti alina emikolo gy'agendamu alina olukuŋŋaana lw'agendamu ogenda mulaba ku Mande ssaawa 3 yanguwa era ssaawa 3 obeerawo era gwe gwasookerako era omusangawo ne bwe tomusanzeewo ng'obaakeereyeemu niyo bw'ajjira bw'ati era ku 3 awo bw'ajja bw'ati era gw'okola ki gw'omulumba gw'osooka n'oyingira oba oluusi ne bakugamba nti ensonga eri etya n'ogiyitamu ne bagamba nedda ensonga osobola gitwala ewa Lubongoya eyo osobola gitwala ewa Waiswa eyo genda ogitwala ewa Rovanzi eyo ensonga gitwale mu department eri ate newe n'okiraba nti eyo ensonga enagenda mu department eri era neekolebwako tukwatagana n'olwekyo kyeyeeyogedde abaakikola batuufu banyi yenkola yawali protocol egobererwa nga tebatunulidde myaka gyo tebatunulidde bugagga bwo tebatunulidde kusoma kwo tebatunulidde ggwanga lyo tebatunulidde mbeera yo yonna protocol egobererwa ne mwena mumulaba okusinziira ani yasooseewo ne bakuteekateeka bulungi n'ogenda omulaba kati nze nganze sikiramu buzibu n'akatono Eddie wagamba nti ye politics amuluddemu era agamba nti ebyobufuzi bino yabisooka ne Kyagulanyi kati etaba lwaki nnyo abantu muteekawo embeera eyenkanidde awo kubanga tujjukira bulungi nnyo nti nno mukulu yesembawo mu Kampala Central omwaka gwali gwa 2011 bwe yali ng'akyali mu kibiina kya DP neyesimbako ekiramu 2016 era kano nawulira ne kamukuba kati otogere essaawa zina agenda Gomba ye Gomba East Eddie yawe agamba nti byonna ebyobufuzi ye abiruddemu nnyo lwaki muteekawo nnyo embeera agamba nti amazima gali nti abiruddemu naye point gye tugamba nti olw'emitendere gino ogobererwa tokwatagana point eriyemu mwami Eddie yawe mutuufu politics amubaddemu yamusokanimu n'abantu abangi neffe kye tugamba bwe tuba tukola marketing oba promotion tutunda nuupu tutunda ki gye tukulembeza ne bwe tuba tukulembeza nuupu nti bwe tuba tutunda bwe tuba Uganda Cranes eyina abazanyi 11 ndi bwe tuba tutunda nga olaba ebipande tutunda Alanokero tetutunda bonna naye nga bano bonna balungi tutunda Alanokero yatukulembera kubanga oyo gwe tulaba ye star waffe yatukulembedde now bwebeera firimu nga abazanya firimu babamu bangi nga basoba n'olukumi ne tukulembeza Swaziniga ng'agikutte eno kakebe gwe tukulembeza gwe tulaga firimu tetugenda kuteekako bazanyi ba firimu bonna neeguba muziki Eagles Production we yabeerako ng'eteekawo abo abanene babiri oba omu toli fenna kye tutunda product eno eya Nuupu ne bw'oba ogitunda olina kw'ogitundira okugyagazisa abantu oba nfuna bulungi Arsenal bw'eba Arsenal egenda kuzannya tebateekako line-up yonna bafunayo basaka DSTV bw'eba promotinga Premier efunayo abazanyi 3 mu Premier yonna neteekako Salah neteekako Saka neteekako ne Haaland wali wabeedde w'amaanyi ne bali presentinga bannabo n'abalala abasigadde era oyo gwe tutunda kabe kubwa kansala kanve waggulu kale wa His Excellency Kyagulanyi agenda okutula mu ntebe ye katugambe kansala atandikirwako fa batandikirwako bakansala eno bwe tuba tutunda kansala wa 3 oyo gwe tutunda gwe tukulembeza fa ne tujja nga tumugoberera bw'aba wa 5 era kansala gwe tutunda bw'aba meyi era bwe tukola ki bwe kibeera n'olwekyo tetufaayo ani asooseewo ani yakola ki naye bulandi gye tutunda tukulembeza star waffe
mu buli nsonga yonna era walabye amasomero bafulumiza abaana bagenda ku government sponsorship tuli fenna era buli ssomero liranga abo bokka bagenze be batutte era essomero liba n'abaana 200 lirangako babonna bokka bunna oba yasinze mu Uganda kati ekyo naye nga ate abakoze ebibuuzo era nga noguta bayise bayitirivu nnyo ne to promotinga NOP twagazesa abantu NOP tugibanyonnyola mu buli kkubo lyonna ne tugibagazesa ne buli kyoyagazesa kiteekwa okuba nakispearheadinga era FDC ejja kugamba nti owaayo ye power Patrick Amol Patrick Oboy tukwatagana era NRM erina owaayo muzeeyi gwejja okuba nga ekola kyefloatinga naffe owaffe ye His Excellency Kyagulanyi kati ensonga zonna tuzireka ne tulekerawo okuzigira ne tupromotinga oyo omu abalala tugenda nga tugoberera namba 9 abalala tugenda nga tugoberera era billboard boziraba era eba ya Cristiano eba ya Messi ne naffe fe abalala Bakyagulanyi abato nange bwe nzirayo gye nkiikirira nange mbeera Kyagulanyi n'omulala nga bwe ngambye nti ndi Mukatoliki era bwe mbeera wonna nange mbeera nga nze akiikiridde Obukatoliki mu nsonga eyo kubanga oli wadde nga tanaba kusemberera naye nga ali wali mu muti guli gw'otulengera ogw'omuyembe bwakulenga ne sapule yagira oti musajja Mukatoliki era alina byansuubiramu alina byansuubiramu ne byatansuubiramu so embeera bwetu bweyimiridde kino wankubadde nti nno ebyobufuzi obiruddemu ebbanga ddene oyinza n'okulowooza mu ggwe nti wabimusookamu naye tulina gwe tutunda tulina gwe tukulembeza mu struggle eno simanyi Eddie yaweeya ndawuddeko ti agenda kwesimbawo Bugombe eyo bituufu oba simanya nakyasindika wano mu budde buno kusinza ku ebyo ebyayogerwa n'ebirala byonna birabika bituufu ekisooka obusobozi abulina experience abadde mu byobufuzi musajja muyivu musajja mumanyifu musajja ensonga za Uganda azibaddemu okumala akaseera n'olwekyo eggomba gy'agenda era mwagaliza mikisa myerere wani musabira afune kaadi musaba busabi kubanga sinze ensalawo bw'afuna kaadi eyaffe eya NOP era musabira awangule ng'omuntu kubanga personal level muyivu mugezi ensonga zimanyi experience agirina n'ekyo wagenda ku floor ya parliament wali asobola ddala tukiikirira obulungi lwaki ebigambo bya Eddie we babitadde nnyo ku NOP babiraniganyiza nnyo olw'okuba nti ajja mu byabufuzi simanyi babiranyiza takyasobola byawula nga bwe nagambye eri nti swahaba batakyayagala ate kakati kankubuulire waliwo kibayita baganda bafe abisilamu kibayita hadith hadithi kitegeeza nti omubaka wa Katonda Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira bere gyali yayogeranga atya yayambalanga atya yalyanga ki yaliiranga mu budde ki yayogeranga ne baani bwe yanyiiganga yakolanga atya bwe yasanyuka yasanyukanga atya kibayita hadith omubaka wa Katonda Nabbi Muhammad emirembe n'okusaasira bere gyali engeri gye yiyisangamu kyetuyita hadith now kati bano baswahaba be bano abaali okumpi n'omubaka era abo be batubuulira hadithi nti nedda ekyo omubaka yali badde yakyogerako bw'ati tukwatagana ate nga twagambye tuswahaba kitegeeza companions abantu abali kumpi n'omuntu abali kumpi n'omubaka wa Katonda Nabbi Muhammad famire ye ey'okulusegere n'emikwano gye egy'okulusegere kati mukulu yawe swahaba byayogera tubitwalira ddala nti agibwako hadithi agibwako hadithi
kati bw'oba oggyibwako hadithi olina okwegendereza kubanga byonna by'oyogera tubitwala bukolokolo kubanga oggyibwako hadithi era tetukusuubira kunyiiga tukusuubira okuba nti ebintu omanyi gye biva ne gye bitandikira bw'onyiiga n'ogamba tobitegeera oba otukoze bubi kubanga Eddie yawe aggyibwako hadithi kati bw'oba oggyibwako hadithi oteekwa okuba nga oli mwegendereza ebigambo by'oyogera tugenda bitwala bukolokolo awatali wadde okugyamu n'ekimu yadde okweditinga wadde tetugyamu tugamba nti waayogeredde oyo byayogedde bituufu kati obubaka bwo buteekwa okuba tebulimu kwennyamira tetulina kuwulira kwejjusa mu bubaka bwo tetulina kuwulira mbeera obubaka bwo bulina kuba nga butuzzaamu maanyi kubanga oggyibwako hadithi nti naye tebaba tetumulabye nkomawo ndi musanyufu kubanga oli mu bantu abaggyibwako hadithi Mufumbirwa aggyibwako hadithi Sanyonyi aggyibwako hadithi Lubongo yaggyibwako hadithi Najja aggyibwako hadithi Eddie Mutwe aggyibwako hadithi Nubian yaggyibwako hadithi Comrade Katana aggyibwako hadithi kati omuntu bw'oba mu level aggyibwako hadithi kati gwe bw'ova gwe tosobola kuŋŋamba kiri ku mukyala wo ate n'ekiddamu bw'oŋŋamba nti muleseeyo bambi mulwadde oba musanyufu kino na kino kiba kyekyo nkitwala awatali wadde okugyamu wadde n'akamu bwe kati kati obubaka bwe twetaaga mu ye bwakugenda mu maaso bino ebiralala n'abyesonyiwa kubanga olugendo lwe tulimu luseerera tuli kaserengeto tuli kasozi ke tulinnya ate kaseerera okulala yesu kati ebigambo bye tesula byawula kubanga aggyibwako hadithi twali badde tubyewala singa taggyibwako hadithi ne agwa mu kiti ekiggyibwako hadithi mu kiti mwenyini mwagwa yensonga lwaki ensi ebigambo byayogera tubitwala nga byamakulu okay kale ndowooza ebyo nga tubitadde ku mabbali katulina ensonga ya UPDF Amendment Bill 2025 ensonga eno nekyageze maaso n'okukwata akati twalabyeko abo ababaka abo abakkiriza abagamba nti ye ddala kooti eno eddewo eryebbago litwalibwe likubaganyizibweko ebirowoozo era nga bo bakkiriza bagamba nti ye kooti egwanidde okusigala nga kooti y'amagye oba kakiko k'amagye kakagwanidde okusigala nkawozesa basivilian abasangiddwa n'ebisi omuli emmundu jambya n'ebirala bigwa mu kkubo eryo kaakati naye ababaka bangi naye okusingira ddala ab'NRM abasinga obungi nalabye nga bo bagamba nti ye naye waliwo omubaka omu oba oli awo abantu abamu gwe batunuulidde ennyo Theodros Ekikubo omubaka ono Theodros Ekikubo akiikira lw'emiyaga yagambye nti ye tannamanya waagwa mu kaseera kano oba liddewo oba teriddawo kwegamba akyali awo ga nti tannamanya naye ng'oba oli awo okusinziira kunoza because waliwo osobola okumanya nogaa nti Jofula akkiririza mu kino era singa abuuzibwa nti sebo kino kibeere kitya olw'okuba nti akikiririzaamu ajja gambirawo nti ye oba takikiririzaamu era ajja gamba nti nno nedda tajja kubeera gamba nti oba ye oba nedda kyeza nti ansi ajja kubeera yes oba no kati nga abantu abasinga bagamba nti Theodros Ekikubo ono badde bamusobola okuba nti ayinza obutakkiririza mu bbaguli ne lireetebwa mu palamenti amangu ddala nga bwe tukunyonyodde ng'abantu babuuza Theodros Ekikubo kiki wali obuzibu awo Theodros Ekikubo abaddewo ebbanga lyonna nga WNRM abaddewo nga alwanagana n'abeewaabwe eyo gy'akiikirira lw'emiyaga now mu kaseera opposition lwemuyambyeko nga baagala okuwozesa bakomishona bakomishona bali ensonga zijje ku floor ya parliament ku ssente ezagambibwa ze baalya yerwana olutalo lw'amannyo era nabaffe bamemba baffe abanupu ne bamwegattako naye bw'aba mu kaseera kano nga Sekikubo tasobola kusalawo yes oba no ku nsonga z'abannayuganda batali bannamagye obatwala mu kooti z'abannamagye kyannaku nnyo ddala naye nga nali namwogerako emabegako eri
neŋŋamba nti abo bali mu kabondo ak'okwefuula nti baba balwanira omuntu wa bulijjo naye nga kaseera kakadde bwe katuuka baddayo era ne boogera ne bikikinike mwe muli omukulu oli tinkasiimire mwe abo bwe batyo mbwetekamwa n'abalala kye twogerako be bantu abatali bajaasi abatali bannamagye okutwalibwa okuwozesebwa mu kooti ez'amagye kiba si kya bwenkanya mukulu yani omukulu w'emyaga Theodore Sekikubo okugamba olwaleero mbu ali undecided tamanyi oba kirungi oba kibi ekyo kyannaku nnyo ddala kiraga double standards ez'ekikulu ekyawaggulu era kiraga nti yalwanirira kalulu keeri kuba bamutiisatiisiza alowooza nti bw'anaagamba nti no bajja kumujja omugati mukamwa bajja mujja omugati mukamwa ndooza kyekyo ate waliwo n'amawulire agatambula ge tutanabakakasa bulungi nti abakulu bali kwa komishona bakomishona abameka abataano kati abali banna kubanga zaake bamuggyako kati bali bana abo beeyongedde ate kuno bafunye enzibu naye mule teganakakasibwa tujja gabayita mu puroguramu zaffe zinaddako ndowooza era baatudde ne batematema kuno tebatemyetemye ate kuno mbuzi abadde enzibu nnyo kubanga ku zino ze baagabye ekikumi boleka era bazeemu ne bafuna oba 5 bameka ne katulindeko tulabe tujje bategeeza abantu zino ze bafunye ekikumi ate bo bafunye enzibu bakomishona ba parliament bakomishona ba parliament bafunye enzibu bakamirwa binwa bafunye enzibu kati katulindeko tulabe tujja kubeera tubategeeza embeera bwetyo bweri kale waliwo ebigenda mu maaso okubagana empawa naye ku kyasa kikubo nga tetunakimaliriza ku nsonga eri APDF Act nawo kyebaagala kuba kooti ensukulumu yasalawo negamba bino wamanga ebyali ki nti one atali munnamagye tatwalibwenga mu kooti masho lwaki kooti ezo abaziramulamu si bannamateeka batendeke eyo nsonga yali emu eyokubiri ng'omusango gw'okolo gukutwalayo kuba ne baali bagamba nti UPDF Act nga bo bagamba nti singa wadde toli mujaasi nga ggwe obanze naye ne bakusanga ne wegatta n'omujaasi ne mukola ekikolobero mwembiri babavunaanira eri tebasobola kugamba nti gwe genda eri onajja eno babavunaanira wamu singa bawugazi n'omujaasi okukola ekikolobero era ng'osangiddwa n'ebintu by'olowooza nti preserve z'amagye ogeza nga bakusanze n'emundu tanka emizinga gulunedi ebintu ebikambwe nga byaba amagye n'omusango n'oguza ne munnamagye bagamba nti nedde mwembi mujje wano tugenda bavunaanira wano now ekooti negamba nti ekyo kibuzaabuzaamu kuba penal code act erambika ebintu egyo emisango egimu gisobolera ddala bulungi okuvunaanizibwa eri okugivunaanira eri mu penal code act katugambe bantu bangi bakutte n'emmundu naye nga mubbi era ne bamuvunaanira n'eri ne tukwata ne balowooza nti bayeekera abavunaanyizibwa nti bayeekera nga bulaba Jamiru mukulu n'abalala nga tebali mu kooti y'amagye ate nga bali mu kooti z'eno kati awo ne kitategeereka bulungi ki kyennyini ky'olina okukola olyoke bakuteeke nti oli sayidi y'eno ey'abajaasi ne kitategeereka bulungi ekyokubiri kwe kwekubira enduulu nti bw'omala okusalira omusango n'oyita mu kooti ey'okwapiiringa esooka ey'okubiri nga tokkirizibwa tegenda mu kooti zino kati kooti negamba nti nedde mubanga bagamba nti muli mwekka ate kooti yonna etambulira wamu okuva ku ssaabalamuzi omukulu owekitiibwa Alphonse Windolo okutuuka ku LC chairperson 1 abo bonna balamuzi ka system ina kutambulira wamu naye nga kooti y'amateeka yeegamba nti bw'omala okukola wa appeal tolina gy'olaga
nga ekoti yegamba ensukulumu nti nedda bwe bimala okusalira osobola okweyongera mu high court ne court of appeal ne supreme court tuli fenna kakati bano omusango bwe gwaggwa ogwa Kabazigulu Michael versus Uganda nga bamaze okusala mu supreme court ne basalawo kati bano ne bagamba bakyuse etteeka eri UPDF act ndowooza era nga bakalambidde kuno badefininge bulungi nti nedda abatendeke tugenda bateekawo abalamuzi tugenda kola ki tugenda bateekawo era tugenda kudefininga kati nga balwana nga bwe basobola civilian addeyo mu court martial fena kyetuvumirira kyetutakkaanya nakyo ekyo kembadde njawo okutereezaamu okay kale ensonga bwe zityo bwe ziri side eyo waliwo kejja tumalize nako mu bufunze akasumbuwa abantu essaawa zino era abantu buli omu agamba nti kino kijja kitya be balonzi namba y'abalonzi okuva mu bibiina ebyenjawulo ebibiina bino nga kuliko NRM, NUP, FDC, UPC ne PPP, People's Progressive Party. Ngati lwaki namba y'abalonzi mu bibiina bino ebyobufuzi ebyenjawulo esinga yakachiko k'ebyokulonda ke yalaga because bonna baalaga naye ate eyebibiina bino ebyenjawulo esinga yakachiko k'ebyokulonda ke yalaga kachiko bino ke yalaga eya Uganda yonna ti bano bobagata bonna bano bebalaga bagambe bebalina basinga bonna bali yes abali mu kachiko k'ebyokulonda ikoko biri naye kijja kitya kakati ekisesa kubuzabuza kuliwa ekisesa kye kimu akalwa kasambayo 221 isi yagamba tuli miliyoni 18 na katundu kamu mukome 2 221 ye miliyoni 18 n'emitwalo 10 ez'abalonzi buli munga alonze awatali n'omukusigalayo nga tekuli yafa tekuli alwadde tekuli aliruzira tekuli yagenda ku kyeyo yes miliyoni 10 n'emitwalo meka miliyoni 10 n'emitwalo 10 ne bwe bakoze census eno kyejagala abantu bategeere census ekolebwa luvannyuma lw'emyaka 10 twakoma kukola census 2014 ne tuddamu eno 2024 ne census eno gye twakola n'ebaamu ebirumira bingi nga abantu bagamba nti eriyemu katugambe ng'Abaganda buli olukya bongerako endeera yubosi ne bagiteeka ku ntandaalo ennyonnyole lwaki Abaganda bongerako endeera bukendeezi buli lubalo kati bagenda okizuula ne beetonda nti enamba twazibaze bupi ndozo olujjukira confusion yaliwawo now bwe bayongeddeyo kati results etugenda okukolerako kati eza isi tugenda kukolerako 2 eza 2021 kati abantu bonna bewandiisizza tusuubira ekinene ennyo abantu kubeera mu miliyoni 20 nga tuvudde eza 2021 abantu 20 abalonzi yes ne isi bwe beeri ku 18 kwa 20 bw'ogattanga bw'ogambye NRM yagambye mbwesaba olukudde register okuva ku kyalo era bino bye yagambye nti erina miliyoni 20 n'obutundu 2 miliyoni 20 n'obutundu 2 ze miliyoni 20 n'emitwalo 20 tuli fena nupo egamba erina miliyoni 10 FDC egamba zezo naffe tulina 10 naffe tulina 10 kati UPC egamba erina 6 abalonzi ba UPC miliyoni 6 ezijjawa Apache Kotido Koboko na Panga miliyoni 10 miliyoni 6 kati pipi egamba afe tuli bapya tulina emitwalo aga ffe tetulimba tulina waaga tuli ba mazima 5 kati bw'ogatta abo bonna pipi balina meka mitwalo 5 mitwalo 5 bw'ogatta abo bonna ofuna miliyoni 46 miliyoni 46 n'emitwalo 2
nenga ECA gaba ko tugenda okulondera milioni 18 bogata nope NRM FDC UPC PP tuina ana mu mukaga milioni 8 bakubisaamu kumpi emirundi ebiri ekitundu ne isiberina biva wa bino anti linda ko kankongere ekirala naye ate tetulina balabalala Jema yagambye tubalirize tubaleetera tuleeta ebyaffe anti nayo negamba tuleeta register nga tebuli mu ya signinze bonna tukwatagana katate ne DP DP yagamba fe kibina ekikadde fe tetunababulira baffe naye tuza tuli 8 awo ba 10 DP Nobert Mao yagambye tuli 8 awo ba 10 DP tenaleeta anti tenaleeta anti tenaleeta ne Jema tenaleeta kati bano bonna bwe banaleeta tugenda kuba tukuyisaamu muwendo ogwa isi kumpi emirundi 3 emirundi ki 3 niye ate Uganda ng'obaze n'omwana ayonka population okuva ku mwana ali mu nasale tuli milioni 45 n'obutundu 9 milioni 45 n'obutundu 9 kati fe abalonzi tugamba ziri milioni 46 n'obutundu 2 bana abalala bavaawa kitegeeza era buli muna Uganda alonda ne babalonda bonna buli omu n'alonda n'omwana neyakazaalibwa tetuweza nnamba y'abalonzi bibiina bye batugamba ze balina kubanga batugambye tuli milioni 45 n'obutundu 9 naye ate ebibiina bino bibigatta bigamba 46 kitegeeza abalonzi mu Uganda basiga banna Uganda obungi awo akwekengera ate nga jjukira DP eri mu kubereeta Jema tenaleeta anti tenaleeta kati banagenda okuleeta bano bonna bano nga tuli milioni 5 nenga ate bana Uganda tuli 45 kale 46 banagenda okumala okuleeta nga bonna baleesa abalonzi bali mu milioni 5 waliwo abalonzi abasuubulwa ekkongo okujjako mu Uganda ate netako ekyo si ekitiisa n'ekisinga okutiisa bw'otoolako milioni 45 n'obutundu 9 bannayuganda bonna nga mulina ayonka n'otoolako 23 abaweza emyaka 18 n'ogenda wagula balina okulonda tukwatagana osigazaawo milioni 22 n'obutundu 7 bano tebakkirizibwa kulonda abalonzi okutte 18 n'okwambuka waggulu okwata population ya Uganda n'otoolako abali 18 n'ogenda waggulu kati awo ne weesanga nti abalonzi bennyini bw'otoolako osigazawo milioni 22,700 n'olwekyo ekibalo tekikwatagana kitegeeza batuseetinze NRM egenda tubba akalune mungu apalabali kyova olaba ffe twagambye protest vote kubanga ekibalo tekigatta ekibalo tekikola ki tekigattira ddala n'akatono tekigatta kubanga woteeka okuba walimba ekibalo tekigatta tekigatta ate tugenda mu kalulu ninga enamba tezigattira ddala beraliikirivu nga bungi mu bannayuganda ekitegeeza ekyokugibalansinga ojja genda woolondera olondera wa mbadde nondera lubaga eyo kati woolondera ojja genda mu register erimu abantu 405 308 bonna ng'obabaze totojjeemu yafa tojjeemu ali mukomera tojjeemu ali mu intensive care tojjeemu yavudde mu ggwanga 308 mujja genda okubalawo wano waliyo 308 mujja kusangawo 200 abalonze nga te register mu 308
gitwolekera ojja kusanga 200 mu kifo bikiwa 3.8 bonna ng'ogasse bonna bakandidate n'obufudde ojja kusanga 200 naye ng'ate mu register mulimu 3.8 ke kalu ke tugendamu akasinduukululu kavaawo mpitewo vaawo mpitewo 226 bwito biri ebintu nga bikambwe protest vote yoka gye tugendamu yes gye tugenda wanyi abadde babuuza protest vote yeri protest vote nyangu nnyo protest vote etegeeza teri VAR si byakugamba kasoloketeko muka TV kuba golo ffenna tugirabe ffenna tulina ogiraba nakubanga golo ntuufu si byakugenda ka TV nga gweka gwagendayo ng'olina n'ebisajja byo byesibiddeyo eri mu kamera bye bigamba ne bikuba layini kana akalulu si ka layini kakuba bulayini mba offside si offside kuba golo eyite mu makati ga golo buli omu agirabe nti yeeyo tokuuma kyekyo gye tugendamu teri VAR va teriiyo kye tuyita protest vote nake nalaba wano ku mupiira gwa Arsenal ogwo guwedde yadde ezannya naani Arsenal gwasebye badde ezannya Real Madrid ne Madrid nalabyawo Real Madrid awo badde bagala ogiwa penalty awo wabadde onyo okwetegereza ennyawo refu bwawuliriza bwe bagira bwe batya abawagizi abazanyi bwe bajja bagira abaseno abalio Madrid bonna nga baba mwetayiridde awo babagamba mu ddeeka eri bwawuliriza ekyavuddemu ndowooza bantu beyadde awuliriza nga tabategeera bulungi n'agamba muntete ka TV wali n'alumba ka TV ne yeetegereza amaze budde bungi nga yeetegereza olwavuddeyo ndagamba si penalty neyambula abawagizi ba Madrid gaga kakati protest vote kyetegeeza tetugenda muva VAR tetugendayo twagala kuba goolo nga refari yekasi yagirabye ffenna tuleka okuba tugirabye eyise mu katimba mu makati nga buli omakkiriza si refari kugamba mbu awuliriza eriyo agasajja ageesibidde eri mu kisenge bwe gakuba bulayini gabalize googere naye agambe mbu penalty mbu ate tenywedde tuli ku protest vote goolo ffenna tulina ogiraba si kasajja kali kaddeferi kamu kugamba tenywedde ate kaningiza eri teri ekirasha kye kirina okugaba goolo ku luno kye bayita protest vote kadifiri tegenda kubibeeramu kabibeeramu kitono goolo ffenna tujja kuba tugirabye nti enywedde sebo refari gaba goolo gamba center togamba mbu ate kogende weebuuze ku bali abali eri mu kafirimu tetugenda mu VAR goolo bala goolo tugende walala bye byange tweyanziza nnyo tweyanzeege tetuyinza kusukkawo olunaku olwaleero kwe mbozi muyugi bwe bitambudde mbozi tebankadde kkiriza tukuleke tukwagalize akaseera akalungi emirimu emirungi obulamu obulungi yonna gy'owangaalira nze Geoffrey Mayanja mbadde ne Mami Innocent Ogusuulwa tukwagaliza akaseera akalungi weeraba